Naye abantu bammwe abawaka bakulemesa n'ekyokola nakulaba ngo basinzeeko oluusi oli muto ate ne bakwagaliza okuba obubi. Wakati mu nsika babaddemu ne bannamateeka bano abatuuze balaze obwetaavu bw'enkuŋŋaana nga bagamba nti singa ebitongole ebyenjawulo tebivaayo ebikolwa eby'ekitujju n'ettemu byakweyongera. Biba byabufuzi ne bibaleetera okukola obutujju. Ne babanga abantu ne beekuŋŋaanya gurupu nega nti eggwanga gundi twalikoowa twagala tutandika okukola ki okulisaanyawo okuva mu nsi yaffe. Okitegeera oba okusosola mu madiini ebyo nabyo kivaako obutujju. Oba abantu oga nti atukooyo oluusi ne bakoowa gavumenti eriko ne batandika okufuukira abatujju. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo nga abatuuze banokoddeyo ebikolwa by'obwannalukalala omuli abakyala abasalako abaami baabwe obusajja n'abakyala abookya abaana baabwe n'ebirala. Sanga omusajja ng'omukazi amwokyezza amazzi n'osanga omwana nga maama wamukubye okujula okukola kino okumutta. Omuntu waggwamu essuubi atuuka akaseera ne yeekyawa ng'alaba next option gy'addako yakukola butujju. Osobola okubeera awo buli kimu kyetaagisa fiizi biki kulya buli kimu. Abatuuze bagamba nti ensangi zino abantu baweddemu entiisa ya Katonda ng'ensonyi zaabagwamu dda nga basaba abantu okudda eri Katonda balambike n'abaana ku mize egisibuka mu maka ne basaana gavumenti okutondera abavubuka emirimu kiyambe okumalawo emize. Z'obwa Katonda sisuubira nti osobola okukola ekintu ekyo. Kakkanya ku bwannalukalala oba okwewala obwannalukalala. Sensitization kati ebibiina nga bino ebizze ne mufuba okulaba nga mukiterawo ne muschedulinga programs ne mutubuuliriranga kubanga wali oyinawo n'oggwamu n'okusinga enako nakumanya awo neweekyawa giriza okwagala bannaffe tulemenga kuteekawo mbeera yagamba nti nno ate kino ate kiri kubanga tetumanya byankya. Yeyisi Ngoma Tony nga yakiikidde poliisi y'ekitundu kino akalatidde abatuuze okweggyamu omuze ogw'obutayagaliza kubanga kyekivuddeko bangi okutemula bannaabwe olw'ensaalwa ng'alambuludde ne ku bimu ku bikolwa ebyolekera mu bitundu. Omutima gwetima tugwejjemu twebuuzanga neko naye kati tukoze tutya naye nakulaba oli kino wakola otya okituukako naye gwe n'olema busende bwani kugulidde ekyokulya n'ogenda kuloga lwaki tomukozesa ekintu ekirala. Chris Paul Wameyo okuva mu kitongole ekya Paradigm ayogedde ekyamwaliza okuvaayo n'enkola eno ey'okunoonyereza. Bintu bingi osanga people power erwana n'aba NRM osanga abali tribe emu ewala n'abalala so leero tuze twayemu tulabe how do we support each other tweyambe tutya ku solving issues ezo zonna. So leero kinsonga lwaki twabadde wano e Nabingo tutegedde abantu abatuuze b'e Nabingo bategeezezza ensonga ezibakwatako ensonga za bwavu butanyigirizwa mu nsonga za gavumenti n'ebirala. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.